Yes, mpaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyegene kale bagita Faadi TV yuje mwabali mugwange lya kata batumudeko nembebaza ne bagamba ati muri bamanyi nnyo akubanga muji following ane gamba nti comment section weria obaka abomotera mu comment section tuosikalenga oji following mungero kubanga muji kumirako ate mujja kubanga mujisa kubanga updates mbanazo each and every single day makula bamuli bubi ensonga ze Ebaala zireso obuzibu ngenda kwambi kutusako masa waliwo atanze kubanga batambuza information nga balaga nti makula ayina Ebaala mbitundu bye kabalagala era nga Ebaala eno ntijakolangamu nti pastor Bugingo yamujja nti nalyoka muwasa ebintu byongedde okubanga bitabuka ku side ya Suzan Makula nenga makula yabyetankulidde Ayogedde bitategerekeka najagamba nti waliwo eryamu bilioni 3 simayango ku Bugingo nazigana n'eryamu obukadde 5 kyawe pastor Bugingo nti nabugana abasinga bagamba gwe bw'ojyogensa nafu totulamu ntuule makula bw'ojyogensa nafu totulamu ntuule totula mbozitulamu zikuluma essaawa zino ensanafu bagamba nti ziremu okuluma makula yazijozi nazitulamu ninga tudambya amazima bw'ojyogensa nafu totulamu ntuule kubanga bw'ozitulamu ziba zigenda kukuluma bulumi Goza mwena mumanyi kyebayita ensanafu ndoze ensanafu muzitegeera abakulyako kombyalo kubanga ensanafu zisinga kubeera mbyalo kubanga nange oluusi ntera mbyalo ne mu kibuga ndwawo kulaba kyebayita ensanafu ndwawo ne mu byalo zirabika nnyo tuzisanga ku makubo eyo mu bukubokubo nga tugenda mu byalo eyo mu bukubokubo eyo zibaayo ziyiteko genda ne bw'ozitulamu bw'ozijoze ziba zigenda kukuluma kati makula yazijoze yaziyiseeko ate nazitulamu yazibuuse naziyita kati nagamba kanzitulemuko nazitulamu kati ziremu kumubojjogola zimuluma zimumalawo makula bamuli bubi ku social media akadde kano ku social media kikambwe kyakutedda ku site abayaye bali mu kumusabula left right center bakomeza obufaananyi bwa makula nga akyakola mu Baala mbitundu bye kabalagala bagamba nti waliwo makula Ebaala gy'ayina Baala gy'ayina era nga Ebaala eno yagirekayo pastor Bugingo ng'agenda okukola ki ng'agenda okuba nti nno amuwasa era nga Ebaala ekyaliye ekyakola bagita MS Bar and Restaurant n'ebitundu bye kabalagala information entambula eragayo bate bakola ki mbwe bate bagiyita eri bitundu bye kabalagala Baala nene eriko koneka restaurant awo ku mabbali restaurant emabbali ate nga waliwo ne side nga yo bakola ki banywerayo myenge. Yes, restaurant eri wamu na Baala oba na club. Restaurant eri waayo ne Baala eri waayo nga bina bya muntu omu bya makula. Makula baye balimedde kubagamba nti makula ali eryamu. Ninge kyamaze makula ali eryamu Baala ekabalagala Bugingo alyoka amufune. Ebyaddala oba just bya holokoso. Bino byaddala makula ali eryamu oba lwakuba ekyasinza kubanga kintabula makula mwe yalinga mu kasino essaawa zino eyo gye bayita MS Bar and Restaurant bagamba nti ebisesinga mu zi kasino ezo oluusi nti eba ne bannekolera gyange ate makula weetegereza akafaananyi akatambula engeri gyali ayambaddemu yali ngeri mbi ng'engeri eyo gyali ayambadde ng'erina kwambalwa bano abakola ki munnanga ababayiriba bakomando ennyambala ye kyobula asinga balimezizaamu bagamba nti nedda makula naye wali omukwabo bakomanda abakolanga mu kasino eyo ate nga kasino eyo yaliye munnange manyi ebintu by'amabaala newobeera bosi naye tekigana kola ki tekigana munnaye kisajja kugamba munnaye nsiimye ggwe kuweeyo mumeka nkuweeyo 5 oba 2 nkuweeyo 10 oba 2 n'osalawo nawe bakutegula ne bosi bamutegula era nti toli makula nti naye bakola ki nti bamutegulanga bamuli bubi makula Suzan bamuli pastor Bugingo yagamba sifuddeyo ku mukyala wange bali eryamu saramanya baba bandange pataki byatabuseta ebyaddala byatabuseta makula byamutabuseeko ddala guba mupiira abadde agukutte ne gumutolokako ne guyingira entimba baguba mupiira yabadde agukutte yabadde nga goalkeeper mu goalo ng'agukutte naye ng'omuliro gwabadde muzito
ne gumutolekako ne guyingira entimba. Makula byamutabuseeko byamususseeko oyogera otya nti egamazima ekyaddala yatujooze ebyaddala yatujooze bw'ojja ensana butotulamu ntuule Abaganda baalugera biliyoni 3 ozimanyi ggwe n'obwa bukadde 50. Ani alina obudde bwa laavu ya Makula ne Bugingo oyo ayinza okwagala okuteekamu ensimbi? Teddy yali ayagala okumuwa ensimbi alekewo Bugingo Teddy amweddize. Ani yali ayagala okubanga munnange ateekamu ensimbi dozi olengera munnange nti no Wuuno muninkini wa Bugingo Aloziasi era nga bagamba nti akampi ka 5 ate akawanvu ka 8 bamuyita Suzan Makula. Munnange bw'atyo yakola ki? Bw'atyo yakwasaganyanga emirimu wali mu kasino sadiza wali ekabalagando zibalengera banne wali nga muneeyisaza akawero byadda bifaananyi byadda munnange. Manyi buli muntu aba ne gyenvuddewe. Buli muntu aba ne gyenvudde ne bagamba nti ebisesenga abantu abamu kizibu okuva mu mizi egimu. Abamu bagisigalamu kizibu omuntu okuva mu muzi waliwo emizi abantu gye batavaamu. Makula guno omuze yaguvaamu oba nedda? Oba nedda? Kubanga bagamba nti bano abakyala bataba mirimu gino bwe giti baba baawukuuka olunaku abayagala abasajja nga 20. Kati gwe Bugingo oba omuliko bw'omu agamba kati Bugingo nedda netagala Abaala 19 Bugingo nedda tagala Abaala 19 ekivaamu ng'akola ki? Ng'afunayo omulala ebbali ng'afunayo ebisajja ebirala ebbali gwe bagamba mukyala wange zaamulina nzekka kumbe wali ebirala bikola ki? Ebitoolwa ku nswazo. Kati munnange ensonga ya Makula Ebaala eri eyo eri kabalagala bagamba nti alina Ebaala bagiyita MS Bar and Restaurant yalinga kasino ne kati bagifuula bba eringa club ate eriko ne restaurant emabbali. Mbaye bulungi fa Adi TV yugi mbagala nnyo mweraba subscribe.